olunaku luno omwaka gumu emabega nzijukira lwali lwa bbalaza lwe twatandika Sheeno era okuva olwo tebyasigala kyekimu abantu mutujjumbidde era olunaku olwaleero tuluwaddeyo eri mmwe abalabi baffe tujja kujaguliza wamu naffe. Tulina abantu abanyiikidde era okuva twagulawo omukutu gwaffe gwa Facebook page yaffe ya Facebook tuliko kati abantu tujaguza abantu omutwalo gumu mu kakaaga gwatannaba kutweyungako nakusekeredde dda kubanga okola kyamaanyi tutambulidde wamu naffe naye tusiima nnyo nammwe abasinzira okuba essimu nga temuli ku Facebook naye essimu ne munyiikira tufunye okwemulugunya nti essimu zibeera nnyingi baabamu tebafuna mukisa kuyitamu naye kanamba kaffe aka WhatsApp kajja essaawa yonna mu guno omwaka gwe tuyingidde ogwokubiri kakasa ntujja kuba tukababuulira ennaku ezitali zawala. Kansooke ntumireko abalabi baffe abalungi ennyo abalabye abakuza amazaalibwa olwaleero wamu ne show yaffe. Tulina omulongo Babirye Maureen leero mazaalibwa go ne tubeera le ahimbisibwe Doreen naawe leero mazaalibwa go. Tugenda kuba tukurecognizing obanga tusiima tunokolayo abantu ab'enjawulo ababadde awamu naffe okubeera ddala ku bagenyi baffe be tukyaza wano nammwe mwenna abanyiikira buli mulamwa gwe tuteekayo ku Facebook ne mubeera nga mu comment nga tulina n'abo be twayise okukiikirira abalala mwenna abalaba share bagenda kubeera naffe wano mu studio nga tusala cake. Tubaniriza nnyo tubabuuzaako nti mwasize mutya. Lunaku luno lwennyini nzijukira omugenyi waffe eyasooka yali Salome Nakawes Kimbugwe omukyalo oyo mu biseera bye yali akola ne Nabagereka Foundation nga yagikulira okuva olwo twazaako Dr. Olive Sentumbo yakola mu World Health Organization abagenyi tuzze tubeera nabangi tubadde ne ba counselors ninge mulamwa gwa program eno okusingira ddala gwali kwakulaba ebintu ebitukwatako direct ebyobulamu emitima gyaffe mu mukwano mu families ebyo byonna byetubadde tuteekako essira. Tulina abalabi bangi nnyo era twayiseeyiseeko eyo ku street ne babaako bye batubuulira ku Sheeno ne bye baagala tulongoose mukatusooke tulabe abo ate tukomewo nina abagenyi baffe ab'olulango Senga Hamida Namatovu ne Hilda Bahati tuli nabo mu studio tugenda kuwayamu si ku miramu egya bulijjo wabula kiki kye bayize mu Sheeno na engeri gye kyusizaamu obulamu bwabwe. Katulabe Vox Pops ku street abantu bagamba kye. Kusooka nja kwebaza nnyo NTV program eyo etusomeseza nnyo naddala ffe abali na families na abali mu social environment etuyigiriza nnyo etusomeseza nnyo era nebaza nnyo NTV egende mu maaso ne programs ezo kubanga ziyongera okutu exposinga naddala nga ffe abawala abato abagenda okuyingira obufumbo. Senga tuyigiriza nnyo ebintu bingi engeri gye bakwatamu omwami obuyonjo n'ebirala bingi nnyo okutwaliza awamu era kyenva ngamba nti njagala esigalewo tweyongere okugiraba n'ababadde batagiraba bonna tujja bategeeza babeere nga bagiraba basobole okuyiga. Nina omukyala n'abaana babiri naye kyebasinga okwogera nnyo kinkwatako nti kwekendeeza obusungu mu maka kugamba akantu akatono nikatakujjaako waya oba kukyankaana nnyo na mukyala kubanga asinga nnyo okubuulira ku bakyala nti bawa bakomyewo mukwate booti nga tunaba mugamba nti obadde wa obasimanya ng'oluddeyo ze ssaawa 7 biki sooka omukuliseeyo omufune watuula kajuyisa omuwe yajja kugamba yekka nti mbadde wano mbadde wali ekyo nange mutuufu ne mukyala wange ayinza okubanduza oba yali agiraba the same time nayinjirabira ndooza naye osanga yali agiraba kuba nagenda okundooza within a few days nga ndaba ate kikyuseemuuko. Kyenagiyigamu ekikulu nti obeera n'omwagalwa oba mu bufumbo bwo toteekedda kukutana ssimu kubanga bw'okukutana essimu kiba kiraga nti waliwo ensonga etali ntuufu. Omwami wo n'omukyala essimu mulina okubeera nga mukola ki nga temuzikukuta nazo giteekaawo bwevuga omwagalwa wakuyite nti waliwo akubira okusinga obeera nayo mu nkwawa ogenda mu kinaabiro ogenda nayo si birungi n'akamu. Lulinga program tennabaawo ng'eka nyingira leeti naye kati bukyanjira basenga omulimu agukoze bulungi ntuuka nga bukyali amaka kati gateredde
manye engeri yogakwatamu. Leero babadde basomesa ku okugonjoola abaana. Omukyala saamutegedde erinnya naye yadde ayogera ng'omuzadde bw'anaagamba omwana nja kukuba n'atakituukiriza. Ne ndaba ng'ayogedde ku nze. Siri muntu akuba naye nga ebiseera ebingi bwe banjagala omwana atereeze mu kintu kyakola ntera omuwabula bwentyo ate neneesanga ng'ekyo nkiyize nti omwana omuto abeera alabira ku ffe nti bw'oba omugamba buli kaseera nja kukola kyonna otakituukiriza kwegamba akutwalira awo nti bulijjo bw'otyo ajja kwogera bwogezi naye tajja kukola ki tajja kutuukiriza. Ngifolowinze nga sinza agiraba wabula nga abantu bangi ate bagiraba. Weesanga nti abakyala n'abali mu ttuba ly'abasajja oba batuso abalina amafamire n'abatayina bonna obasanga batudde nga bagikola ki nga bagira era oluggwako bwe tuwepa tutuuka lugenda tumya cyayi n'agikola akusikiriza okugiraba kubanga she's entertaining. Takuboa olabira ddala ali ku mulamwa era mwebaza nnyo Farida Nakazibwe for program eyo. Mpozi ekyokubiri bakyuseemu oba tuleme kulaba nga feesi ya muntu omu buli lunaku oba buli wiiki. Batuleete ne basenga abalala mpozi erina ne ku bino baleeta abasawo abadokita ab'ebyobulamu nabo boogera bulungi naye kubasenga kiwagana kubasenga batukyusizeemu kwale feesi endala nga mpya naye nga ne bano baali tebakoze bubi baali teboogera bubi boogera bulungi. Babeera boogera nnyo ku maka naye ate nze ndaba ebintu by'amaka byandibaddeyo nga famire gyeri kwegamba nga buli omu waali bakati teebereza nze kati nga bazadde oluusi tubeera tuli ku mirimu abamu tebatukiriza okulaba TV mu biseera by'okukola kati nze mba njagala waakiri bakiteekeyo ng'olweggulo ng'omuntu awumuddemuko. Etwa tukuba amasimu abalala tusobole okuba nga batufuna kuba oluusi essimu ziba bize nga tulina ebizo twatwagala okubuuza ne ziba nga teziyitamu. Atuteremuuko mu ndabyabufuzi omu buli wiiki ne kojja atuleetere ku kojja nga bw'aleeta ssenga buli wiiki atuleetere ne kojja jjejje Ssemanda amutuleeterako naye buli wiiki naye nga yo porogulaamu nnungi tujagala nnyo. Nkyagadde nnyo okulaba teri mu politics, it is just socially okumanya mbeera gye tulina okubeera mu bantu mbeera gye tulina okubeera nga tubeera mu bantu and ekyo kunze kinkolera ddala. Program oli ku mwezi mutatu jaguza omwaka gumu. Mubenenda ku studio tulina Hilda Bahati oba Bahati Hilda ne Senga Hamida na matovu batubulire nabo olugendo lwabwe abantu mubawulidde basiimye ate basiimye nnyo mmwe ababiri simanyo baneyo gye mutambulira era kyekimu abantu bababulira nti babalabera mwina be mukyusiza obulamu bwabwe. Hilda. Yes, kansoke mbabuzeeko mwasuze mutya ate era n'abalabi ne mbagamba happy anniversary abandi balaba okumala omwaka omulamba ate bo crossinze nabo okuyingira mu mwaka omupya. Bantu bangi nnyo abampereza obubaka oba abankubidde amasimu both wano mu Uganda ne bweru w'eggwanga ababadde balaba program eno era nga basiima nnyo ebintu bye tubadde nga twogera oluusi n'oyogera ku kintu oli n'agamba obadde nga alaba mu kyange kyennyini waliwo ne messages somoli n'agamba nti waliwo lwenasoma lwenalaba ng'oyogera ku broken relationships oba emitima egimenyeddwa naye ate neneezuula nti nze nali sisengo sivanga waawo we bammenyera we nasigala nempulira obulumi bungi era nenyiiga nnyo nempulira nga mbakyaye naye nensigala nga ndaba nga buli kanakunkera nenteekako nenfuka silent viewer naye nga ŋŋenda mpona ŋŋenda nkyuka so program eno ekyusiza obulamu bw'abantu bangi nnyo ate n'abantu okuyiga kuva mu kuwulira ate okuwulira nemala muteeka mu bikolwa
abantu kenyine tubanga tubebaza mwebale nnyo okuteeka mu nkola ebyo bye muyiga mu programu eno. Twogera ku bufumbo, twogera ku byamaka, twogera ku kwerongoosa ng'omuntu n'obiteeka mu nkola era amaka mangi nnyo agabadde saved. Waliwo yaŋŋamba n'aŋŋamba nti nze nali nsitudde emigugu ku makya nakeera ne mpaakinga nenteekaawo ensawo yange. Program bwe yagendako nentuula neneegayaza nentunuulira naye bwe wali oyogera olwamala program nakwata ensawo nengenda nempangulula ebintu mu kisenge era omwami bwe yakomawo gwe nali nekalakasizaako naŋŋamba ewasigadde nantwala ne ku kacaayi olw'eggulu olwo ne tugonjoola ensonga. Omulala ne twogera ku by'okufumba wano enkeera nankera nakulya omwami we breakfast omwami neyeewumya nnyo nagamba omwami yazira ku mulimu nankanakala nangulira essimu nantwala ku dina ebibadde bikitawanya netugonjoola. So mwebale nnyo kuba balabi balungi ate mwebale nnyo kubanga mujumbidde oba mwagadde nnyo mwasuze mutya n'abaweereza baayo. Yagambye yaddanga leeta ekiro omukyala n'ayomba ne bakayana nnyo naye kati kubalira wuliriza mmwe nageza n'atereeza n'omukyala naye alinga yali atudde ng'alaba naye bino ebyokuyomba n'amutuuka ovaawa atandika mucunga naye n'abikendeeza. Musenga dde olugendo olulubadde luti nanga balabika mbeebaza ate kambalamuse nti mwasuze mutya ate tubeebaza mwenna be tubadde nammwe okumala akabanga ako si kyangu. Programu eno eri mu kaseera abakola emirimu mbeebaza nnyo abaami n'abakyala abalina TV nga ziri ku mirimu. Twebaza nnyo abawagira ne mututeera TV ku mirimu ne mutulaba. Nebaza ababbanka ti si kya bulijjo naye bane ebbanka nnyingi zisobodde okutulaba ne zituwagira. Nolwekyo nze mbeebaza ne mbagamba nti mwebale nnyo mwebalire ddala tusanyukidde kumu nammwe be tumaze nabo omwaka. Biki byendaba sesooka okwebaliza ddala ekitongole kino ekya NTV. Nkyebaza nnyo ku lwange sembadde ntambuddeko wangi nkoze ebitongole bingi naye nange kennyini nina enjawulo nnene nti abantu nfunye enkwatagana nnyingi nnyo era programu z'okutambula ndo z'omwaka ogujja za kugabana kuba nabagamba guno omulimu nkola bakama bange balina okundaba be banfudde kyendi kyabali mu nsi zonna ebweru Canada kiri e Dubai kyo kisa ebwe yonna nembebaza nti bakuba abamu abali e Bulaaya baali bamala obufumbo Herudda nga babukyawa nga tebagenda kufumbirwa naye tuzze tukubiriza ntugamba nti okufumbirwa si kwagalako wabula ekyo kyekintu etteeka bweweza emyaka 18 olina okufumbirwa n'ozaala mu budde n'olabirira abaana mu budde ng'okyalina amaanyi. Aye ne tukubiriza n'abakulu mu myaka abafiiriddwa baagalwa baabwe n'abalala baali babivuddemu tubagamba laavu toyamba mwami okumwagala naawe omwami akuyamba. Ekyo nakyo nekyebaza basumuludde emigugu nga baali bagenda kunoba. Nebaza abawala abato abadde balowooza nti bamaanyi nnyo. Kwega programu eno mu ekyusiza abantu bayitirivu sina bwe mbannyonnyola n'ebirungi nze ng'omuntu nfunyemu ebintu bingi ebirungi kuba nagwa mu buzibu emabega awo naye nalabira ddala nti programu eno y'amaanyi kana akakyogera abaweereza ayina ebitaano ayina ebisatu ayina emmeka ayina abalala endala zijja. Kwegamba nebaza nnyo nensiima nenyongera okusiima n'ekitongole. Webale nnyo Senga. Abalabi baffe mannya ago golaba gayitawo ku screen gegamu getwanokoddeyo ku page eya Facebook abanyiikidde ennyo ne badduukirira mu buli kimu buli mulamwa gwe tuteekayo ne bateesa ne batakomaako ne bakuba n'amasimu. So erinnya lyo wetubate tukuyise mu studio laba nti erinnya lyo eriyitaawo ddala tusiimye kiki kyokola. Kansime ku bagenyi betutera okukyaza tulina Council Alex Matovu munnamateeka yatera tusomesa ku byamateeka ate tulina Dr. Ziwa Yasin oyo naye atuyambye nnyo ku byenje ne tuba ne Dr. Aisha Rashid Lukwago naye yaliko anatusomesa ku ndwadde zaffe abakyala ezo zitera tutawaanya mu bitundu ebyensonyi ne tuba ne Dr. Nema Nasolo oyo gynecologist musawo w'abakyala, Dr. Sabrina Kitaka w'abaana, Dr. Charles Masiko naye w'abakyala, Dr. Henry Mwanje, Grace Nyamahunge Opiro yabadde asembye tusomesa ku by'abaana ne JJ Semanda yali muntu waffe nnyo wano naye akyalina byasootinga ajja kuba akomawo inshallah. Nkutegeeza mbu amannya gali awo gayitaayita oba tolinaffe manya nti tuli wamu naawe eyo gy'oli katuwummulemu katono tulina ebirala mu kitundu ekyokubiri tobaawo. Okay, guess who we have mu studio. Olwaleero tulina essanyu okuleeta abamu ku balabi baffe
ab'amaanyi ab'olulango abatakowa kutuwabulawa bwe tuba tusoboza abatakowa contributinga miramaaki gye tubeera twogerako ebibanyiga ne bajja ate kirungi asinga bamanyi amanya. This is Rachel. Bagamba tufaanagana nnyo Rachel Namanda. Tufaanagana nnyo. This is Zoninka Good Live. Yes. This is Goreti Negesa. This is Benon Twina Masiko Kakwaku. Yes, Kakwaku. This is Karim Ziwa Bera Mwanyinazi. Tubaniriza nnyo mu program. Kiki kye musinga okwagala ku Mwasuze Mutya? Please. Nsinga kwagala Senga Hamida ne Mukyala Hilda Bahati bye batubulirira. Toyogera kubanga nti be baliwo. Nedda nti batera beerawo ze shows zensinga okunyumirwa nga batubulirira engeri gy'oku okwata mu families zaffe okubeera obulungi. Okay. Tulina engeri gye tukukyusizaamu wano? Ya nkyuse nnyo. Kiki ky'osizokyekamu? Byalaavu? Yeah. Ati okola decisions eziri wise. Yeah, sure. Okay. Zoninka. Neyanzanye neyanzege. Program abakyala bano mbaagala nnyo. Bahati ne Senga. Ate Farida naye nkwagala nnyo. Kuyigiddeko bingi nnyo. Onyumira nnyo nyambalira bulungi. Then waliwo program yankwatako ennyo yali ya mukyala jjajja w'abaana. Jjajja Florence, yes. Namulabira wano yanasobola okugenda ne mukyalya ne group yange. Ne tumuyambako ekisoboka ate era tukyasobola okugenda era nga twegase n'abalala. Neyanze. Okay, Goreti. Okay, nze Nekesa Mary Goret. Naye Senga Hamida nkolera. Kuyigiddeko bingi. Sinafumbirwa naye. Ngize bingi, asinoonya. Ngize bingi asomesa ayigiriza atakwigiza n'obugumikiza naye njogera nagiyiga nno nali simanyi kwogera bulungi. Ate n'omulala Semanda Jejje yanjigiriza okubanga critical thinking olowooza nga tonakola kintu. Okay, webale nnyo. Yes, Benon. Neyanza Farida nze ekisinza okunsanyusa ku programu eno bwe kubeera nti programu ebeerawo buli Monday paka Friday ne kubeerako emiramu egy'enjawulo naye nga temuli bintu byesitaza oba ki. Ekirala Farida musinga kumwagalako ekintu kimu nti ye muntu abeera ne programu n'agikubiriza n'asoma buli kya muntu era n'abeera ng'akisoma nga bw'okiweereza. Sikubeera nti oweereza akantu ko oyagala bakwogereko ne batakwogerako. Kyekisinza okunsanyusa. Banina okuwandiika ekintu ku Facebook najja nampeereza message spelling eyo nfudda kama ngendo ogitereeza. Then neneebaza ne Hilda ne Senga nti kati waliwo ekintu abantu kye bakeererako ne babeera nga ebirowoozo bikakanyeemuuko ng'okedde n'obeera ng'ofunyeyo okuwabulwa n'obeera ng'ofunyeyo ekiyigiriza. Naye kyanandisabye kyendabye abamu abadde nabo bakyogeddeko nti ssaawa 3 tubeera ku mulimu ebiseera ebisinga singa nga mutera okuddamu zino programu endala ebyabazungu singa mubeerayo neeno ng'eyo ku 11 ne murepeatinga anti mugamba katika oba ntunulewa nti singa ka recording kamera ne kabeera nga mukawutuweerezaawo nga ku 5 mpaka 6 omuntu abadde ku mulimu naye naawulirako bw'aba awulidde nti Hilda akomawo ku lwokubiri oludda olujjako naye n'abeerako n'agamba naye ku luno njagala mpulirize ekyagenda okwogera. Karim Lumi yangamba Freda neegonza olisomako ddi ku message yange okuva olwo buli bwemulengera. Mpazi neyanza nnyo okumpa omukisa guno okubeera ku NTV era nga nebaza nnyo mwannyinaze Farida olw'okumpa omukisa guno okujja era nga twebaza nnyo basenga b'otuleetera bano kubanga nze ndi musajja musiraamu ate obusiraamu bwange mbwagala naye nkomparinga nnyo obusiraamu bye butugamba n'ebyo basenga bye batusomesa nga ndaba tebyawukana nnyo era nga mbebaza nnyo gwe bakola. Okay, bambi mwebale nnyo okunyiikira munyiikire nnyo temukowa kutubabula mumba mwina kimuyina ekibanyega temufaayo mugende mu inbox oba mugende Facebook mukitugambe kino bwekiti tulowooza nti musobola okyogerako ne muwabula abantu bangi kuba kino tukyogerako nga tulowooza tugamba fense nange ndi muyizi w'amaanyi mu program eno ndowooza zasize n'ogiganyulwamu Hilda ne Senga munyange nnyo nange nali green nga manyite ebintu ebinyiga obanze waliwo abalala bangi bebinyiga so bwenkijjayo bangi nnyo 10 n'okusaba bagenda okukiganyulwamu bangi.
mwebale nnyo bambi tulina surprise guest artist kayingirewo Juliana Kanyomozi yakkiriza okusanyukira wamu naffe era yagenda okutuyamba okusala keeki yaffe wamu ne boss MD Agi Asimwe Konde. Tubanirize. Nakatibongere sibona chansi bebono katoro munome Senga wa mwana Yeah, you want to run? Okay. No, you're going to cut. Okay. You're going to say a word. Okay. Mu studio tulina MD Agi Asimwe Konde. Yono mukama waffe, she's so much behind the show. Atuwaranaga Farida lero yogera ko kune kunsusu abantu baffe mbalabe zibatawanya baletereyo anabayamba kumbalabe angamba kino ennyambala y'abantu cause tukimanyi fena endabika yo kyekitiibwa kyo tuyina ebibera bina tujja kuba tubireeta abantu baba wabulemu ogera n'oyambala olina omusaya mbadde ekimuli wansi waggulu kyekiti n'ogamba abadde atya n'ebyo byonna tujja kuba tuyambagana. Juliana Kanyomozi abadde mugenyi waffe time back nga twakatandika era naye yangamba show ajagala nnyo wadde oluusi obudde tebumusobozesa. Kaba tuyambe batusalire keeki yaffe olwaleero tugenda kugaaya nga gwali eyo bwomira. Okay, let's go ahead. Okay. Okay. Mwate mwezi mwavuze. Farida nyimbe okuzina okusinga okusala. Boss will not say anything for now, but I'll give it back. A celebration to last throughout the years. So bring your good times and your laughter too. We gon' celebrate your party with you. You're welcome. Figa kiri mu bulamu kituufu tambulira mu byobulamu byonna figa kikulu nnyo abasajja balina kimu kyonooneka bantu bakuyitako emisinde balaba mukadde akutte kinene. Tito Man Meets, Diana, please come. The people behind the show. Hey, Dan. Tito cameraman, ono yatukwata ekifaananyi. Man Meets, director. Muzungu. Thank you very much. Thank you. There's more cake. Kitegedde mwana gwe abaana bonna mbayina wano Musenga abaana mbayina wano kuba nasula Roda makeup artist mwana gwe sweet bwe kifa nasula. Thank you. Nibannanga omwana ogenda nnyo ku mmeeza tuteekewo emmeeza omwana alimu Dani oli mwakantu kali kagonze nnyo.
The what? Have you taken? Okay, one with Juliana. Are you taking? Okay. Where you doing? I am. Julia Bulito. Chebe, cake vagina. Oh my God. Thank you. I blend. Copyright. Zenga sifuzi. No, you're on air. Underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Okay. Okay. Thank you, Juliana. Thanks a lot for making it. It's for a the pleasure. show. Thanks, ladies. Thanks, gentlemen. Those are bagamba bachala bayitiridde ku show. At least tukubeera abakiikirira. Abami. Enkya kwetuli nnyo tubeera abatulaba for the first time. Enkya tubeerako okuva ku Monday paka Lwakutaano nga twogera ku bintu ebyenjawulo. Ku Monday twogera ku bintu ebitukwatako mu society ya general social issue. Ku Tuesday twogera ku byobulamu. Ku Lwokusatu ne tubuulirira amaka senga. Ku Lwokuna ne tubudaabuda emyoyo. That is Councillor Councillor Hilda Bahati. Then Friday ne tucacyancamu nga tuleeta nga twagala okumanya ba celebrities baffe. Era enkya kwetuli nnyo ne Ssenga Hamida Namatovu omulamwa tujja kuba tugubategeeza. Mwebale nnyo okubeera ekitundu ku show ey'olwaleero. Tujaguziza omwaka gumu, tusuubira nti mujja kubeera naffe neera atulingira ekitundu omwaka ogwokubiri. Bannaye mwebale nnyo, mubeere bulungi. Bye bye.